kubanga Hakigongo baki chairperson waffe kiba kitegeeza nti wooteredde Hajati Kabanda nze ndi bwenti ate Hajati Kabanda alimanya Haji Kigongo ali waggulu Moses bw'omugatta nange nze mba ndabanga nze oba ontadde waggulu nnyo era nze nsaba nti Haji Kigongo tumusabire akole ebintu ffe tetukola bya fitina tukola ekituufu ekiriwo tetusobola kukkiriza busiraamu bagambye nti gwe minisita alimu omusiraamu oba muli baminisita abasiraamu mugambe nti katuleke ebintu bigende abantu batusekerere nali mu kyaki Namirembe wiiki eri nga batuuza bishopu waabwe okukyayo akagenda ku Namirembe negenda bwe nagenda bishopu yali ayogera nanga nti ffe tetulinga abo abagamba tiyasayinize tategedde omukono sigwe neyegaana omukono bwe nali nasiriira negamba ate okulya ennyo taata naye nasina kyakukola era nasigala weetulenga nti naye kitegeeza abantu batugoberera batukola ki batulaba nze mbadde nsaba tukuume obusiraamu n'obuntubulamu mbadde nsaba twagale eddiini yaffe nga bwe tuteekeddwa okugyagala ate era mbadde nsaba tusabe Katonda atuwemu ekisinga obulungi tuleme kukola ntalo kubanze kye nagamba tisaagala kabanguko kaaliwoko mu myaka giri emikadde nga tulwanira wali kanso yali wali wansi ku Namirembe Road ate edde ku Supreme Council yaffe nzikiti gyonoonebwe ekimu kyonoonebwe tujja kugenda mpolampola ng'abategeevu tulabe ekituufu ekinaakola kikasita kkooti ekutta ebintu bino manye ejja kukola ekisinga obulungi naye nze saagala kuvuma muntu ate era sivuma era muwala ngono bw'ayogedde ng'omukaka munsanyuse ne ngamba tuyogedde ng'omukyala Hajati Katongole ayogera ng'omukyala tetwogera ng'abakyala era tusigala tuli bakyala tetukaalambuka tetuvuma tetugeya tetukola ki naye twagala ebintu bene nga bitambula bulungi ng'abasiraamu era ng'ensonga y'obusiraamu tugikulembeza buli wamu ne tuzaako n'amawanga gaffe n'eggwanga lyaffe kyovula nze ngamba nti gavumenti eriwo gye mbankagira era nga nammwe nkasaba muwagire pulezidenti we Kaguta Edduulu nga sigiwulira. muwagire pulezidenti Museveni kubanga gwe twalabyeko ye mwana mazima mbasaba ate kyemugamba nti pulezidenti yaleetedde obulyazamanyi ku busiraamu takiriimu era muleme kulowooza tiyagamba batunde emizikiti kubanga yakimbuuzizza by the way ne mugamba abantu bakukyaya abasiraamu balowooza nti gwe oleetedde okutunda ebintu byaffe gwe oleetedde okukola buli kimu ekikyamu mu ddiini yaffe n'agamba nayagala kituufu era yakyali ku investigation era bwe ziraba ziwedde mujja kiwulira nga kikola ki nga kiwedde naye tasobola kwagala kutunda bintu byaffe tasobola kubanga omuzikiti gwaffe ogwa William yagununula mu kugununula teyaguwaayo tyateeka amale bagutunde baguzeeyo oba bagusinge nammwe ekyo mukirabe ate amaze okuwaayo biliyoni mekazi yasitwazinya wa Drake Rebecca nga bamaze okugubba ate n'amala n'agununula naliwo ng'akutuddiza n'atuddiza n'emizikiti emirala egyali ebugerererawa yonna n'aginunula n'amala n'agamba ate mukole eki ate kati era tugisinge bagitwale Justus agitwale tetusobola kukkiriza era nga we najjiddeyo enjala ninga nti nedda ate kati katutuule naffe tugambe enough is enough tetwagala naffe tulabe ng'ebintu byaffe bituddira naffe tubeereko nga House of Zaka bwakoze naffe tubeere nga tugamba ti House of Zaka nga tutuyambeko naffe twongere okuweerera ku baana abateesobola tusobole okuba nga tukola ebintu nga naffe tukole amasomero amalwaliro biki nabyo bisobola okutuyambako nga tusinziira ku muzikiti gwaffe ogwa Old Kampala kubanga bw'otunuulira ffe tutambula nolaba ab'Namirembe nolaba Abakatuliki nga bakoze ebintu mu ddiini zaabwe bagaba ente bagaba biki naye gwe omusiraamu ki kyokozeewo nga tugenda kwekulaakulanya byonna bikoma mu bigambo it's high time tulabe nga naffe twebbulula era tukole kye tuteekeddwa okukola olw'okuwaana ng'omusiraamu naawe osanya n'olwekyo muwala wange weebale kusoma weebale kusoma n'osoma ate omwana bw'abeera ebweru okusaasiranga kubanga bw'ataba mubi ate abeera mulungi bw'atabeera mulungi ayinza okwonoonekerayo nina omukyalo omu yatwala omwana e Malaysia mukyala musawo omwana n'akwana omu Nigeria it's a true story ate nga musiraamu wano mu Kampala